Kale mikwano gyange abalungi newankubadde nga behind the scene tondaba naye nkwaniriza mu linnya erisinga amanyi ly'omwana Katonda omulamu. Doreen Nutrition nsereko gemanya osobola omuyita Mami Dawson. Twebaza Mukama Katonda olwa Good Girl Doreen Nutrition Blessing YouTube channel gy'oli mu kulaba mu kaseera kano. Omwami oyo ng'olaba mu kifaananyi simulala agenda kuba atweyanjira basinga mwali muwuliddeko mwali mulabyeko n'obujulizi bwe just not Katonda ayina abantu wasobola okujja omuntu mukitagasa mu kubeera ow'ensasage mu kubeera omuzibu ennyo munnange nno namusitula namufuula omuntu ow'omugaso namufuula omuntu gwesobola okwebuuzaako ate weewaawo n'abeera ekyokulabirako ekirungi. Ngenda banga ate muleka yeyanjule nze mumanyi ng'omutisubbi naye ajja kutubuulira obutisubbi abutuuka kaati. Jackson Kaliisa atukwaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe. Soko tweyanjulire otubuulire munnange biki obulamu bwo butambudde butya? Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Nina essanyu nange okubeerako ku channel eno era nja kusaba buli muntu yenna abeere nga agirayikinga subscribinga n'ebiranga bwe bigenda okubanga busharinge abantu balabe kakonde musima kalage ne munno kasindikire buli muntu yenna wanyeetaaza okubanga atugoberera. Amannya nze Jackson Kaliisa omutisubbi era omuweereza wa Mukama waffe Yesu Kristo ow'omulembe guno ogw'amadda ga Mukama waffe Yesu Kristo. Oba mu bufunze end times. Yes. Jevudde wange muwanvumuuko naye tugenda mukwata mpolampola. Genda tumenyera tujja bba wampaka wekagwayo. Amiina. So nja kusaba ofune otuule entende. Nazaalibwa 1974. Omwezi ogw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 10. Kaliisa lwatonya ku nsi. Amajja ga Kaliisa ku nsi. Nzija mu nsi. Maama wange mukyala Muganda. Taata wange yali musajja Muhutu Munyarwanda. Twava e Rwanda eyo. Bajjajja. Singa nnyo bajjajja be bajja. Bajjajja bajja okupakasa muno mu Buganda. Nange neneesanga nga nzaalibwa muno mu Buganda. Yes, naye maama wange Muganda. Kati Oluganda ndwogera nnyo. Bulungi. Ntegeera nnyo. Oluzungu nalwo, Oluswayiri, ne Olunuddi, ne Arabu omutonotono. Naye omwogera. Yes. Mukama mulungi Katonda ow'ennimi. So bwe nzaalibwa twazaalibwa abaana 6. Abalenzi 3 n'abawala 3. Kati ate maama ye yalinako omukulu waffe yali muwala. Kati tugambe ffenna nga togambye nti ono weeno tuli 7 era ffenna tukyalimu. Yes. Ojjeko bali abaazaalibwa ne bafa abataategeera bulamu bajje bali nga 2 naye nga ffe abaliwo ffenna 7 weetuli. Taata waffe ye yafa. Siriimu oli omukambwe oli eyasooka oyo ataaliko ddagala omuwulira eyasiwuusanga n'akuggyako enviiri nena oyo kakongoliro oyo bagamba ng'omuntu agenda okufa ng'alinga ekisiriiza. Abamu baddugalanga baayerukanga. Kati taata yali mweru ye yayeruka n'ayeruka nnyo n'ayitawo. Enviiri ne zimugwako n'akogoka yenna. Naye kale yagenda okufa ate nga nsiriiwo naye nga ebifaananyi ebimu nabirabako byaliwo byeru. Kati nasomako nassale kuba tuva mu sayidi z'e Nakaseke eyo tuli balaalo balunzi bange. Kati naye nga walingayo obusomero buno nga omuntu omu abeera yasoma ku kyalo n'alaba abaana nga batayaaya bangi ate ng'asobola bakolamu omulimu n'akuŋŋaanya akasente akatonotono n'aba ng'abasomesa. Waliwo omukyala bamuyitanga mukyala Muteesaasira yatusomesanga eyo sayidi z'Eŋŋoma. Kati
nagenda ovaayo eyo nga njiza okuwandiika. Ng'osobola owandiika amannya go? One, two, three. Naye nga ennyukuta zino. Ng'okubala okusobola n'okuziwandiika. Kati nga mmanyi nsobola n'okugamba nti nze Kaliisa. Kati mu mwaka awo mu gw'ekinaana awo oluva lwali lutandise sayidi eyo ewaffe eyo. Kati nze senga mwanyina wa taata yali asomyewo obusawo nga bamuwadde omulimu mu ddwaliro ly'e Kasangati. Najja nankimayo naye mu kunkimayo ewaka amanyi abalaalo babeera n'abantu bangi bakuŋŋaanya abantu. Kati waka twalinawo omuwala omu nga bamuyitanga Nayiga yava ku sayidi ya maama. Tubeerawo naye yali mukuluko mu myaka. Kati yali mukwano gwange nnyo ng'era tusula ku buliri bwe bumu. Ne Nayiga. Kati Nayiga oyo yali maama wo muto oba naye yali ayita maama wo maama? Yali ayita maama senga. Yali ayita maama senga. Baali beddira gumu ne maama wo? Ndowooza. Era waba maama wo? Akati maama wange oyo yankabawaza nga nkyaliza. Yembi bisekerwa. Maama bamukuwadde osule ku buliri. Twabeeranga naye simanyi nze nagenda okubitegeera nga mbeera naye nsula naye mu buliri bwe bumu. Ekitegeeza bamukuwa okyali muto nga tonategeera bulungi. Simanyi oba yajja ddi. Yali mu myaka ng'emeka awo? Bwe mba nga ajjukira yali aweze emyaka 18. Yali mukulu. Ate nze 17 ndowooza lwete ate kyali kikazi kigimu. Kati nze nga ndi myaka nga 6. Yansodomizing. Bamuyita kusodomizing. Yankabawaza. Akutunuza mu mbuga za sitaani. Kati nembeera defied mu ngeri eyo mu bwongo ndowooza. Kubanga ekino ekyo kyantawaanya. Mukuntawaanya ennyo nze nga kankuyite kwaka kuba katooka kankutegeera. Nze ng'omukazi andabikira bulungi nnyo omutunuulira. Naddala myaka awo nga 7, 8. Mukazi nga nnyumira omutunuulira era nga munene bw'ati. Otunuulira entumbe n'otunuulira ebbina n'okola otya. Nze nga nnina ebirala bye ndaba. So ekikolwa kiri eyali maama w'omuto kye yakkola kyakuleetera obwongo okubanga buswikinga ne buddamu y'ekintu ekikulu nti bwe buno obwana obuto bw'otunuulira gw'okayita kato kumbe bye kalowooza birala binene. Era nze nakabawaza nnyo abaana abawala mu myaka egyo nga tonsuubira kubanga nina kyemmanyi naye nga nina kyemmanyi. Abaana b'abaneiba abamu nga baganda bange banyinaffe bonna abajjanga ne bakuŋŋaana ewaka tayimingi yokka. Kati golooza abaana bali mu kuzannya ba Luganda naye nga sookoleke Kaliisa nga tuli wano wennyini kati oli muzadde siweewaawo. Sooka otubuulire omuzadde bano abaleeta abaana tomanya wa gy'avudde. Oluusi omwana osobola obeera naye omwana n'atakweyabiza kugamba nti oba mpise mu kino ne kino. Abaana g'omanyi olabiridde nnyo kumba abaana boonoonese. Okusookera ddala nyinza okugamba abazadde bannange wakati nange ndi muzadde. Tugenda ne tuwa nnyo trust abaana abawala ne tulowooza nti bo bali faithful nnyo. Naye nga bw'oyiza okutya omulenzi n'omuwala mutye. Kuba naye muntu aba naddala nga bw'aba akuzeemu omubiri gwogera. Kati omubiri bwe gwogera ate bw'aba afunye ansa aginoonya wonna wayinza okukola kuginoonya. So togamba nti abaana bange bato bafunye omuwala mukulu na buno obulenzi buto omuwala ate ogamba sobola kuleeta nze mulenzi mu baana bange babuwala kati n'oleeta omuwala naye nga n'abawala nabo bambazibwa ebyoyo eby'obukaba. Kuba kati nze oyo yakinkozesa nga ŋŋamba ekintu toyogera. Togamba maama tobuulira omuntu yenna kubanga natuukanga engeri gye twabikolangamu nga tugenze mu kutyaba enku nga nkimye ku ssomero nga tugenze ku mazzi okusala endagala simanyi kuula njeyo ebintu ebyo bwe bityo. Balaba mwana ayagala nnyo omwana.
waneno atambula naye. Yes, atambula naye bwamusitula beebaka bonna mu buliri biki amuyonja akola atya oluusi kale omulese emaidi awaka mukomawo kiro naye nga byonna byajjukira bonna abayinza okuba nga bato kubanga ye muto yekka aliwo obwogu bw'omu mulenzi mumuzadde naye nga yamutwala ku ssomero yamuzza yasiiba naye biki kwata gundi mugendeko ewa jjajja mu kyalo era mubatuuka ewa jjajja mu kyalo yasula naye yamunaaza yakola naye nga amukwata mu bifo by'ekyama oba okitegedde akati omuwala oyo yangamba nga tokola ki yogera kati nze nalabanga kunteeka wantu kunzazika wansi emikono negitambula okugenda maaso naye ngaolumu ofunamuko ku bulumi nti akwekkatirako akwekkatirako nnyo mu kaseera ako akasembayo ako wekkatira kati waliwo olusowoza okuya obulumi omugamba nnumwa aga naye toyogera so mu kyonna omuzadde abeere nga yeegendereza weekengeremu omuntu gw'oleese n'okwogerako n'abaana omwana mubuuze kiki waliwo akwatako mu bino ebifo bino ogundi abikwatamu omwana ajja kukubuulira fule mukwano gwe kati omuwala oyo kuba olaba gino abawala be bakulira ne bagamba nti omwana naziza omukono emabega mutwaleko ewa senga senga naye amuyigiriza emirimu gye egya senga ebyo nabyo nabikolanga era nga bwe tuba tugenzeeyo omuntu ng'abikozesa ye kati nga nze ndoza nga nze nfuuse senga oba okitegeera yakabawaza nnyo era ebifo ebyo mbitunulamu nnyo nagamba ebyo bye bakola ebyo kaakati bwento bwe natuuka nga soogera kati jjukira omulenzi ku muwala nga mukulu ate omulenzi yakola penetration ate oli mukulu oba bulumi tekiringa muwala nti omuwala ate ye yalumwa ate omulenzi talumwa oba okitegedde yes kati kyalwawo nnyo okumanyika naye kyatwala ebbanga kati kigenda omumanyika nti kirabika Kalisa si eka yali akozesa ebifo ebyo nga wali abaali basinga Kalisa kukozesa ku bifo ebyo ate ndowooza nga tebeekuuma kati nga oba n'afuna endwadde ey'ekikaba kati ne Kalisa najja n'afuna endwadde ey'ekikaba ezo naye bakubazira nkugya emyaka 6 kuba nzika yali 81 olwala endwadde ey'abazira si enziko amalega gikubawo munsaatire kakati ebifo byakyankalana nga bwe bimanyi kati ku musajja yo tekoleeta esibaamu eyogererawo tugundi zonna sayinizi zonna nezikola zitya nezirabika ne bantwala mu ddwaliro bagera otuukeyo nga bazira be basomye kati maama bamugamba omwana endwadde gyabadde nga yakikulu yagijjeewa biki kati maama lwatandika okudda mukumbuuza ani akwata ku bifo bino ebyekyama ki kati mubuuliranga nange obulumi nkola nasooka nentya nange ayogera nja kugulira soda kinya kati eri waffe mukyala amata mangi tayinza kugera nja kugulira amata era akubulayo ekintu ekitabeera waka soda kasita nawulira awo nemubuulira nga night tukola bwetuti nebwetuti nambuuza ebintu biri nemuwa sitole yonna nebanzijanja namira amakenda nze kenali sirabangana obulumi bwa maama bisizinze biwulire bwe bityo kati gye byaggweranga ne night oba bamuyombesa oba bakola batya saamanya nga sikyamulaba kyokka ye mukwano gwange kati nze saamanya nti muwaddeyo bamuloopye nera okulaba wakatakyaliwo bwe manyidde kola ntya akuwa emmere ennungi enva ennungi gwe gwasooka okufunirako tebikyali waliwo laavu gye yampanga ng'omwana ndowooza eno kuya nga mumisinga naye nga yakoze eki yagenze kati treatment senga yagimalayo yajja mu kyalo
nga yali anatiro zaala ankime mere naye nveeyo ne mukyalo nsome nze nasale saagimalawo nve ewuwe nga ngenda okusoma naye holiday oba biki weekend mere nga musitulira ku mwana kati yanzijayo mukyalo nze mpita mu kibuga wano Kampala yaffe 1991 awo abasinga bali bannazaalibwa naye temukitya kaliko origina ekibuga ekyo nga tekifaananga bwe kiri banzijukira baasi awo wali simanyi Nabukeera kwali se nga bateekawo biti we bati ebiti baasi ziyimirira kuli ku biti ne muvaamu ne mutambulira ku biti ne mulyoka mutuuka mu luguudo ne mugenda mu paaka enkadde ne mulinnya bitakisi era nzikira byatutwala paka Kasangati ng'ewandibadde amadaala bakubawo biti kw'otambulira nga kale kyali kisenyi erutobazi anti abamu bagamba mwe mwakulira mu kibuga temwala naye naffe twaliko lwakubaffe tetwalutanga kale bwe mugeza okujjanga ekibuga bakizimba naye ngaawo na paaka awo empya yonna kyali kisaalu nga kisenyi kati bwe ntunze mu 8 tuuka mu kibuga nkiyitamu genda e Kasangati tuuka eyo senga atuuka azaala ndera ku mwana we bayirawo ate oyo mwana gwe nalera mu mwaka guno afudde yafa pressure yakuza aweza emyezi emyaka nga 4 naye ali munene biki yafa pressure mwezi ndowooza ogw'omunaana yes ati ne muleranga naye musenga n'antwala mu ssomero Wampeewo primary okusoma ndimanyi essomero yes liri awo ku luguudo nga nate otuuka e Kasangati wentandikira P1 kati P1 eyo nagisoma ko taamu bbiri kuba nagenda mu holiday eyo ya first term egenda mu second term nesoma P1 second term ne third term yes kati nze mu 81 nali mu P1 wali mu kati nga nkuzaawo ninga emyaka nga 8 bwegi ati Kasangati oyo engeri gye yalinaanye Namulonge Buwambo Simayani Nangabo saidi eyo abayeekera ab'omu 8 awo baali batandika nga balumba nnyo Kasangati okuva Namulonge simanyi Busukuma simanyi wakati yabeeranga ng'erumbibwa abayeekera buli kaseera twaba nga on and off n'okusomera kuba nzikira nasomerayo 81 83 byali biyikiridde musomayo wiiki emu ne mutuula wiiki 2 ne musomayo wiiki 2 ne mutuulayo wiiki 3 kati ne bataata baali baddukayo eri kyalo nga bajja ne basenga e Kawempe kati taata nzijayo mu P3 second term anzije Wampeewo kusenga wasenga yali azadde n'omwana ow'okubiri andeeta e Kawempe olwonga mu kyalo bavuddeyo kyalo nabo baali baddukayo olw'entalo badduka n'ente nnyingi nnyo naye ne baziriiralira mu kkubo endala ne bazibba endala ne zajja baatuukayo ino nga balina ente nga 8 ati banzijayo jajja omukazi yalina ku ssente n'agula ettaka saidi ze bayitayo Ttula era bayitangayo Ttula mu Kinyarwanda n'agula ettaka ddene ne tuva e Kawempe ne tugenda e Ttula tandika okubeera eyo tulima kati ne taata n'anteeka mu ssomero lya Jinja Kalooli boys bakatuliki bali awo Jinja Kalooli taata n'anteeka omwo kati nve Wampeewo nga twogera Oluzungu ntuuke ku boys Jinja Kalooli boys nga boogera Luganda ng'okwogera Oluzungu balina ng'okwogera olaba bayambazanga abaana ekigumba kimanyi tokeni biki abamu bawa kadzi abalala bambaza ebyo baleetanga akawanga k'embwa bikiwe byenzijukira mu primary kati nga bw'oyogera Uganda bakuwa akawanga k'embwa bw'oyogera Oluzungu agobera fine kati nga tebambala nangata ate nze nvudde eri nga twambala engata olaba bwenyingira kalica y'abaana nange engata kati bw'oyambala engata bakujereka paka lw'ozijjamu kati gw'obeera mu ngato gw'abafala
kama oli wa lugezigezi balina engeri gye bakumootinga no paka bafaanana era natuuka nga nange sisagira mu ngato bafaanana kati nensomawo P3 nenjimala P4 P5 P5 awo P4 awo eddalo lyali lingi nga mpeze emyaka nga 10 twali tusise mu 84 P5 awo kugigendamu waliwo obuzibu ntandise n'okulaba firimu ntandise n'okunywa ku sigala nina gurupu z'abavubuka abakuze ati jjukira Kawempe njagala nnyo amasanyu ewaka teri TV teri biki abaana kusomera ebintu bye banyumya ndabe waffe tebiriiyo tukwatagana babeera mu firimu Kawempe eyo waliwo abasajja abazizannya Swazinega John Rembo simanyani bajja ne babinyumya nga mpulira nfa sibiraba kati abaana abo bantwalangako mu firimu entandiko ziraba zansanyusa nnyo kubeera ow'amagye nkyagala nnyo firimu ezo ze zikusikiriza okwagala okuyingira amagye kati nange mbereko komando ntandika okugira ebisakiro John Rembo bwanyola abantu nakunyiga ku bibiwooti bagenda okulya ensingo bagikyusiza nange nemala nkiige akati waliwo wembadde nkubuukidde gende mpola mpola kati mukuddiramu emabega wano wonna P1 P2 P3 nene wasengeeni jjukira mu kyalo wabeeranga mu kyalo nolya kufe newagundi nowagundi mu faamu yammwe mulimu buli kimu ebikajjo bikibe ekyalo nga bw'okimanyi enjala erwawo okuluma tutuuke wasenga bintu sebo byakekereza wasenga ovudde mu kyalo olyankuzibwa buli kimu kyoyagala ofuna wasenga bya kibalo kumpi kuleeta minzaani ya kibuga kati emmere temala ate yagisenako n'akuwa katona amanyi okuse kati bw'agenda eri mirimu gye nawe n'ogiddamu noddawo neweesenera ekumala agenda okujja awagiridde ate teyagala ategeere nti wagiridde olumu n'ayomba kati oluusi ogenze ku ssomero naye ate enjala ekuluma olaba abaana bali abakozesa ssente ezasenga oziraba nyingirira olwo nyingirira obubbi nziba emmere nziba enva nziba ssente ate ku ssomero nalinamu omuze ekintu ekirungi nga njagala nnyo kibeere nga kyange ebitabo ebipya byange ekiseera walingawo ebitabo bayita kasuku naye nga senga nsaliramu mukasuku ka 32 nga tezinajja tebiri nawo so 32 yasookawo naye nga bamusalamu wakati ate n'otwala nga kali awo kalinga essimu eno ate abaana baleeta biramba nakisabika kati nga naye njala kuleeta ku biramba kati nga mbibba eby'abaana olwo oyingiramu ogw'obubbi yes ovudde okugwa okwemakula eri maama muto yanteekamu eri oyingidde mu kwekukira kunva ku mmere kati tuyingira mu gw'obitabo yes sukaali oyo sukaali atugomya senga ku sukaali ebintu nga bibiri sukaali ne sente atugomya nnyo senga ati lumu nagenda nenziba nusu 10 nga simanyi na bunene bwakyo era azitereseza mwezi gwa Matanzi nenziba nenzitwala ku ssomero wampeewo netwala ku kantini bampadde ebitumbuwa bampadde namungodi bampadde ebicepere bampadde simanyani buli kyakulya nakigula naye nga bamala okikuwa wali waliwo ejja erikuteeze niryoka ligobe 10 mpaako nobatwala 10 bweki kyali kinene ndowooza sijjukira munene bwakyo naye waliwo omusomesa yali wa P2 mujjukira bamuyitanga teacher Frida agenda okulaba buli kaseera mba ku kantini ne bantwala 10 manyi abaana abatalina ssente bagoba mpaako kati bakuwadde kabalagala nga mungi nga nawe tomumanyi bakuwadde ebicepere bingi nga tobimanyi naye nga 10 tekigwa oddayo noonona kuweeyo mmeka
kwe byabiri eka byabiri ne bakusemera n'okwata n'olyoka batwala ekikumi ababiguddemu abakoze bati buli ndikulu n'ojjako byojjeko bali oteekawo wansi ne babigwira bonna abalidde ebisubi abakombe ebityaba kati Firida agenda okulaba ng'otabuse ntabuse gabula essomero lyonna najja n'abuuza omwana yaleese ssente muke yaleese 1,000 kati nga musawo amumanyi musawo yesinga amumanyi kubanga mba Firida bo balina ente enzungu nga gyetujja amata getunywa abuuza wasigaddewo mmeka bamugamba wasigaddewo wasigaddewo 6 namugamba toddamu wajja mugambe ziwedde era bwe nadda nze nga simanyi nti Firida ataddeyo ekijinja genda okudda omukazi ng'agamba ziweddeyo kati Firida balansi yamugjayo nze tumala lunch time etuuka nzira ewaka banjawo genda okulengera Firida ajja ndi mu kulya mmere ticha Firida kimakyeno tajjangake yatuuka musawo lwaki mwonoona abaana n'okwata ssente nnyingi bwe zityo ziwa omwana school fees tezinaana kuggwayo omwana bamuwadde ne abaali awo ku ssomero lwaki tumwagala mayawo abantu bedda abo baafanga ne ku baana abatali baabo nange ng'agamba ekiki sisinaamuwa ku ssente tampise kaliisa jangu ssente bedda zooli ozijja ticha yambuuza koze ssente tewali ani yazikuwadde kati siyogere senga ali awo nze naziddewo yazikweka wansi w'ekibbo waggulu ne binentula ku ttaka najjayo nusunka senga yampujja oluyi nga bamuwadde 6 engweri Firida namugamba tomukuba sinza butamukuba ono omwana asusse buli kamu akabba buli kamu sijja kukkiriza baba Daani nga yatulema ono tajja kunnema Daani yali taata mukulu yali mukulu wa taata wa yali mutwazi naye yafaawo yafa mu 83 ng'atwala ebitali bibye munyakuzi yali kanoonya kakati ng'agamba Daani bw'aba yabalema nze tajja kunnema Kaliisa tajja tulema bino gye biragambira mwana gwe Firida olwagenda senga yakuba nze kibooko simanyi sinzaga yali tazinkubangako era kuba yanninnya nako n'agamba oli mwana wa mwannyinaze ne bwe nkwettira kati teyali mulokole teyali kiye ng'amanyi bw'anaakuba obubbi bukola ki bugenda naye omuze tegugera na kibooko zadde ali eyo omuze tegugera na kibooko oli musajja omufusi w'oku buliri omulungi ennyo ng'ofuka ku buliri okunkumula sikwekumude nebakira byuma fuka ku buliri zabba enva zakwata mu mmere zanuuna sukaali nze nziba ssente zakabawaza abaana b'abasawo abalala awo wonna gwali gukyatambula omuze nnyo banasanga wali muguni Doctors Village nga mulimu obuwalawala myaka 7 twenkana batusoma ffenna eyo 9 abo 6 kati bijjukira bano ababasenga baali mwaka babebi bato naye bano 6 7 8 awo bwe twenkana abo golooza abaana bazanya bali awo naye kati nga ekyo gyonna emize giri mu kibiira nzabba buli kintu era ng'ekintu bwe kikubulako baga Kaliisa era mu nsawo era weekiri naye nga nenjiganga tereka wabweru fuluma wabweru nengenda mu compound mu pasipalamu nenteekawo bwenti nze kakalamu ngaako n'okasonse ka mu pasipalamu kati bwe biba bitabo mbyambala muno n'obiteeka muno uniform nenkuba bulungi ali wansasage kati olumu mu toilet
awo buloka wezikoma nenteko nokunokkiriza n'owanika olumu mpalampa oluggi ng'olwobya bipya bikozeseeko ebipya oluusi okozeseeko oba olupapula lumu 2 bweziti ziyuzaamu simba wakati awo tugenda kubanga tukomawo tulabye emize Kaliisa emitono ennyo gye yali amaze okwambalagana nagyo omuzadde tandika ofolowinga omwana wo newankubadde nti buno bujulizi ono yakula kati akyasobola ate munange okubanga atubula ate takwatibwa bujulizi ensonyi asobola okuswaza sitaani naye kati tukyali mu eriya yaffe abazadde omwana omuwakinga out omutunuulira bulungi engeri gy'atambulamu tugenda kuba tetudda ne paati yaffe ate mukwano gwaffe ey'okubiri.